بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقه قولي. baganda bange abalungi ne bannyinaze mwenna abalungi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tukomyewo nate ku nsonga y'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne tugamba nti Halimatu Saadiya abamanyi bonna mu katambi akayita twasomesa nti bakyekkaanyaako bonna nti bagirawo nga Halimatu Saadiya yakafuna omwana ono ebintu byonna byakyuka. Ensolo eyalimu obulemu n'etereera, buli kimu ekya Halima nekibanga kyatereera. Ensolo eyajja etambula nga ntwadde era eyabasooka neebayitako bano bonna ne beewuunya ne bagaa kikino omwana ono batutte. Era enkola eno ey'okuyonsa yamalanga emyaka kyokka nga buli mwaka ono maama ayonsa oba omukyala ayonsa yakomyangawo omwana okumulaga maama amuzaala ngeri gyafaananamu, n'amulekawo okumala emyezi 2, oluvannyuma n'amunona n'amuzaayo mu kyalo. Era ekyo kyalingawo okutuusiza ddala maama bwe yawuliranga obulungi okusigaliza ddala omwana. N'agamba wagenda kubeerawo endwadde, kaakati tulina okumuprotectinga, okumukuuma ku ndwadde ezo. Amina n'alabanga mu butuufu ensonga ya Halima mwalimu eggumba era yaliyo, naye nga so Halima yono omwana yali amusuddemu ekyama, n'amukkiriza okuba nti nno ayongerayo ebbanga. Ate nga tujjukire bulungi nti Halima yali tanoonya ssente okuzzaayo n'omwana, naye yali amulabyemu ekyama ate ekisinga ssente, nga gye gyali emikisa gye yalaba mu mwana ono sallallahu alaihi wasallam. Tukimanyi bulungi nti kyali ekiseera ekyokubiri Halima kye yasaba okuzzaayo omwana ono. Bwe yamuzzaayo, Allah tabaraka wa ta'ala bwe yagerera ekwasa ekifuba kya sallallahu alaihi wasallama ne bamunaaza Jibril we yakkira, kye tuyita ffenna shaqqu sadr, okwasa ekifuba. Era kino tukikakasiza ddala nti kyaliyo olw'ensonga nti Qur'ani erina obujulizi bwetuwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakyongerako mu ahadithi ez'enjawulo. Ate ne basahaba ridwanullahi ta'ala anhum baalaba oba olutindo olwali mu kifuba ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga kiraga nti ekifuba kyasalibwa. Anas ibn Malik ategeeza, era hadithi esangibwa mu Sahih Muslim. Ate hadithi eno teriiko nfuufu, nti Jibril alayhi salatu wassalam yajja nakka awaali omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yalinga omubaka azannya n'abaana abalala. Jibril bw'amala okukka, abaana abalala abaali bazannya n'omubaka ne batya ne badduka. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallama n'ayimirira nga tatidde wadde. Yalina emyaka 4, n'ayimirira n'abuuza Jibril kiki. Jibril n'akwata omubaka sallallahu alaihi wasallama n'atandika omulwanyisa, naye nga n'omubaka amaanyi Allah tabaraka wa ta'ala ge yali yamuwa okukka wansi yali agaanyi, naye ng'omanyi gwalwanyisa kyekitonde Allah tabaraka wa ta'ala kyakyasinza okuwa amaanyi. Kyekitonde Allah tabaraka wa ta'ala kyeyakola nga kiri complete. Allahu akbar. Kati kikulaga obuvumu omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali yamuwa okuvanga mwana muto, n'amukakkanya n'amussa wansi, n'amuggyako essaati, n'asumulula ekifuba kye n'engalo za Jibril. Jibril teyeetaaga byuma ku ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyaba amugambye okukola. La ilaha illallah. Yamusumulula ekifuba n'engalo ze Jibril alayhi salatu wassalam. Allahu akbar. N'amusumulula ekifuba n'amuggyamu omutima. Kati mu mutima ogwo n'aggyamu ekirira, n'aggyamu ekisaayisaayi, ekinyamanyame ekirimu omusaayi, ekinyamanyame ekirimu omusaayi amakulu, ekisuwasuwa ekirimu omusaayi. N'agamba nti haadha hawdu shaitani minka. N'akikwata n'akikasuka, n'agamba nti haadha hawdu shaitani minka. N'amugamba nti nno keeka n'akatundu shaitani ke yayina mu mutima gwo era ku ggwe. Kati wano tuteekewo akati omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi entuufu yennyini atugamba nti ekyo kirabika ku buli mwana nga yakazaalibwa, shaitani ijja n'emufumita. Bwe mufumita
omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti y'ensonga lwaki omwana akaaba. Ekyo nkikakasa olw'ensonga nti ndi musajja musiraamu ate nkakasa nti omubaka talimbangako. Shaitaani eyagala okukola obulabe ku mwana nga yakava mu lubuto mbagirawo. Bwe buno obulabe shaitaani bwerina ku mwana Adamu olw'ensonga nti Allah tabaraka wa ta'ala yatusukkulumya ku bitonde ebyo. Yasukkulumya Adamu n'abaana ba Adamu kuye ku Iblis n'abaana baayo. N'olwekyo shaitaani neefuuka omulabe waffe okuva lwe tuzaalibwa paka bwe tuyingira ettaka. La ilaha illallah. Allahumma tukingirize shaitaani ya Rabb. Allahumma tukingirize shaitaani ya Rabb. Era kati shaitaani bwefumita omwana oyo nga yakazaalibwa waliwo ekintu kitambula ekigenda shaitaani yennyini yefumita muno yemuteekamu omwana waayo oba waliwo ekintu ekigenda mu mutima, waliwo ekigenda mu mutima gw'omuntu, waliwo ekigenda mu mutima gw'omwana. Kati ekyo weyitira Allah tabaraka wa ta'ala atonda omwana nga mu bubumbwa obuli pyuwa. Kati shaitaani yegezaako okuba nti mulabankanya. Era engeri yokka shaitaani gyetandika okuba nti nno kwataganamu naffe mu mbeera kati ng'eyo olw'ensonga nti bweba tekikoze eba tesobola. Kiba ng'oba banga bw'onaateeka waya mukundi ba mugundi mu soketi n'ofuna amasannyalaze ibanga ekkubo lyegenda okuddamu okuba nti nno okwatwe tulabankanya. Nga singa eba tekikoze ekitasoboka kuba Allah yabwatuga ekigera tikijja kubeera baana ababaka bonna bakirina owulidde Muhammad sallama Jibril yakimujja mu bujja. So kwegamba ekyo bwe kyo kirina okubeera. Era shaitaani eba tesobola kukola kintu kyonna, tesobola oba tetulinaako obuyinza bwonna okuggyako Allah. Olunaku lw'enkomerero abantu bakala ebitonde bya Allah ebinagyekwasa nti lwaki watukola ekintu ekifaananako bwe kiti. Shaitaani ejja baddamu ebagambe nti ma kaana liya alaikum min sultaan, saabalinaako obuyinza bwonna illa an da'awtukum fastajabtum li, okuggyako nti nabakoowoola ne mwanukula omulanga gwange. Fala taluumuuni waluumu anfusakum, temujja kunnenya lwaleero mwenenye mmwe kennyini. Allah yamanyi enkolagana eriwo wakati awo, naye nga kubo shaitaani lyeyitamu kulabankanya okuva ku nsonga eyo. Era buli woofuna ekintu nga bagamba kibi nnyo nnyo nnyo, ekirowoozo nga kibi nnyo nnyo nnyo, wallahi ekyo ekirowoozo kiba tekivudde ku mutima gwo, kiba tekivudde ku ggwe, kiba kivudde ku shaitaani. Era bw'oba osobodde wallahi Allah musabe nnyo akukingirize shaitaani. Mungu atukingirize shaitaani bannange. Sallallahu alaihi wasallam atugamba nti buli mwana azaalibwa shaitaani emuteekako qarin ku mwana oyo, emuteekako qarin, emuteekako okuva mu majinni. Bamanyi buli kimu kuva ku baana baffe, bazzukulu baffe, bataata baffe. Kati omulimu gwa qarin mulimu ki? Kututeeka mu birowoozo bikyamu, kuteekamu konda, kututeekamu fitina, kututeekamu effugge, okututeekamu ekitimatima, enziro, okututeekamu buli kimu ky'omanyi ekibi. Ye qarin oyo ow'ejjinni, wallahi Mungu atusaasire ya Rabbi amututaase. Era abasahaba baawulira ekintu ekyo ne babuuza omubaka sallallahu alaihi wasallama nti naawe olina qarin, olina munno okuva mu majinni? N'agamba nti nange nina munnange okuva mu majinni, wabula Allah tabaraka wa ta'ala yannyamba n'amuntaasa n'amunsiramu dda. Era bwe yasiramuka ebirowoozo byanteekamu birowoozo birungi kubanga musiraamu. Bane abasiraamu lowooza owulidde ekigambo ekyo nti abasiraamu tulina ebirowoozo ebirungi. Era shaitaani eba tenninaako kintu kyonna olw'ensonga nti Jibril alayhi salatu wassalam yamugjamu omutima neegunaaza nejjamu ekyo ekintu shaitaani gweyita. Ate Allah n'asiramula qarin wa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati shaitaani era nga teyina mbeera yonna gyesobola kulakutingira mu baka sallallahu alaihi wasallam. Jibril alayhi salatu wassalam yanaaza omutima gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu kyombo n'amazzi ga Zamzam. Bwe yamala n'aguzzaamu omutima, bwe yamala n'azzaawo omutima, n'ayisaawo engalo bw'atyo, ekifuba ne kiddawo. Kati abaana kye baba badduka bagenda ewa Halima, naye nga bali wala ne bagenda ne babagamba nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo omusajja amukutte n'amuteeka wansi ne tudduka, era waliwo omusaayi. Kati kye baba badduka bajje balabe balingize, ne badduka ne batuukira ddala ku mwana waabwe yali, ne bamutunuulira
ng'atudde Ekiswahili kugamba azinze emiri amagulu atudde Ekiswahili ng'asiibukidde ddala feesi nga bw'onalaba pale ng'asiibukidde ddala feesi naye ng'asirise wallahi kagamba ndowooza olabira ddala shujaa olabira ddala omwana omuzira teyakaaba teyawoggana teyatya wabula ng'atudde agezaako okuba nti no akontrolinga obusungu tyangolaba nti waliwo ekirubaddeko naye nga mu butuufu olabira ddala nga akontrolinze okutya era olwo olutindo lwasigalirawo ddala Anas ibn Malik atunyumiza nti yalabira ddala olutindo olwo Anas tujjukire bulungi nti yasinkana omubaka sallallahu alaihi wasallama ku myaka 10 omubaka ng'ageze e Madiina era maama we yamutwalayo n'amuwa omubaka naye atunyumiza nti yalabira ddala olutindo Allah tabaraka wa taala yali asobola okuzibirawo ddala olutindo olwo netalabika kubanga ekyo kisoboka lwabugina emibiri egitonda naye yayagala okulekawo obuwuufu obulagira ddala nti kino ekintu tekyali spiritual wabula kyali physical nga tekyali amunda wabula kyali kyakungulu era omuntu yajja n'ayuzaawo era eno nkomerero ya hadithi ey'okumugyamu omutima omubaka sallallahu alaihi wasallama kino ekintu eky'okumugyamu omutima omubaka alaihi salatu wassalamu kyaliwo emirundi egisukka omulundi ogumu oluvannyuma lw'okuyitawo emyaka nga 45 ekintu ekyo kyaddamu era Jibril alaihi salatu wassalamu n'amugyamu omutima omulundi omulala era n'akunaaza omubaka alaihi salatu wassalamu kino ekintu eky'okumugyamu omutima kyaliwo omulundi ogwokubiri ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama agenda okusinkana Allah nga invitinze waggulu w'eggulu ery'omusanvu ekyenjawulo nti yamugyamu omutima okunaaza ekintu ekyo ekya bbulaaka kisaayisayi tekyalimu kubanga yali yakijjamu dda kati wano tufunamu ki nti Allah tabaraka wa taala yali ateekateeka omubaka sallallahu alaihi wasallama okumuyingiza mu bulamu obulipyuwa obulamu obw'ekitiibwa obulamu obw'okumusuuta obulamu obw'enjawulo obulamu obulungi Halimatu Saadiya bwe yalabanga embeera ekaaye ng'ebintu atandise obutabitegeera bulungi n'agamba nti kamuzzeeyo n'omwana mukimpowooze kubanga sikyamutegeerera ddala kigenda mu maaso na bulamu bwe kati wano tufunamu ki nti Allah tabaraka wa taala yali ateekateeka omubaka sallallahu alaihi wasallama okumuyingiza mu bulamu obulipyuwa obulamu obw'ekitiibwa obulamu obw'okumusuuta obulamu obw'enjawulo obulamu obulungi mu nsi muno era ekyo kiri mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala ne mu mbeera ze Halimatu Saadiya bwe yalabanga embeera ekaaye ng'ebintu atandise obutabitegeera bulungi kyava asalawo n'azzaayo omubaka alaihi salatu wassalamu ababaka bonna bye yasanga mu nsi ng'ababaka be baali basinga empisa era y'ensonga lwaki ababaka bonna babayita bamaasum isma kwe kuba nti nno amazambi amanene Allah tabaraka wa taala yakola ki yagabawonya amazambi gonna amanene Allah yagabawonya amazambi amatono bagakola kubanga bantu banyiiga ng'abantu ng'omuntu ate okuba nti nno kwegamba ate n'ekyo kyali kiyamba kyali kituyamba ffe ng'abantu kyali kituyamba ffe ng'abagoberezi okumanya nti omuntu gwe tugoberera si malayika kyali kiyamba gakola kubanga bantu banyiiga kyali kituyamba ffe ng'abagoberezi okumanya nti omuntu gwe tugoberera si malayika si jjinni si kitonde kitutamanyi wabula omuntu gwe tugoberera muntu nga ffe alya anywa yeeyamba yeebaka awasa ebyo ebintu byali birungi nnyo naddala okuba nti nno tusobola omubuulira ekyama kyaffe amanye ennaku yaffe ng'abantu gye tuyitamu yes era ndowooza olaba nti Allah tabaraka wa taala mu nsonga eno agamba nti nno alam nashrah laka sadrak tetwakusumulula kifuba kyo laka sadrak tetwakusumulula kifuba kyo wawada'na anka wizrak netukuggyako obuzibu bwewayina amakulu netukugyamu sheitaani eyo eyali ekulabankanya netukugyamu ekisaayisaayi ekyo ekyali kigenda okutawaanya obulamu bwo bwonna era abamanyi bonna bakyekkaanyako nti eyo aya yali etegeeza okusumulula kifuba kya mubaka sallallahu alaihi wasallam era obujulizi obwokubiri ne bututegeeza nti aya yali etegeeza ate era nga tekikontana obujulizi busoose nti Allah tabaraka wa taala okugayidinga oba okulungamya omubaka sallallahu alaihi wasallama mu busiraamu ekyo kye yali ategeeza mu aya eyo okumusumulula ekifuba kubanga okulungamya kwa Allah ng'alungamya omuddu we oba omuzaana we mu busiraamu okumuyingiza eddiini y'obusiraamu aba amusumuludde ekifuba mu bika omubaka sallallahu alaihi wasallama bye yagenda awangula kyatuuka ekiseera n'awangula ekika ky'aba Saadi Bakar